kyabataka okugenda wa president baligenzeyo ng'abantu ssekinnoomu kubanga Obuganda bwetengerera toyinza kuŋŋamba muntu yajjawo bukulembeze bwa nnono gy'agamba gy'ava nti ate yagenda okuwagira obubwo bubeere ku mutindo nga bakiyita mutindo sako eyo gyateekamu ssente. Buganda yava wala kuba Buganda si yajjo 17 tewabeerangawo muntu munyakitala oba muwestana oba munyalwanda babayitanga bamuluma mindi yali acontributinze oba yateekawo mugongo kuzimba Buganda bwe kibalowooza nti kwe kugiza ku ntikko n'essente zennyini z'abateekamu ezo bw'ozitunuulira Museveni ng'agenze mu Western ezo miliyoni 2 z'abasuubiza nga ziriko n'obukwakkulizo bw'okumukubira kakuyege addemu afuge Uganda butono eri babugaba ku faamu ya mulaalo omu naye bw'otuuza abantu nga bwe nabalaba batuuzizza nga bambadde makanzu ag'emireera ng'abakiika embuga wa Ssaabasajja kireeza yabawangula yabalengezza nnyo. President Museveni alengezza abataka b'obusolya nnyo ate era nga bw'ati bwe yabala kuva dda tayagalanga ku Buganda kuba ne kibagamba nti kuzza Bwakabaka tekiriiyo kuba Obwakabaka tebuvaawo. Administratively obuzza nti nzimbye embuga mbaddiza ebyapa naye Obwakabaka bubeera mu mitima gwa muntu. Omuganda baba yamanya nti Kabaka wange yazaala Omulangira Mutebi ali Bungereza ne bujjawo tolina kyojjeewo kubanga ebifundikwa bisigaddewo embiri ne bw'ozikuba Obwakabaka busigala mu mutima gw'omuntu. Tuyinza nti bajjajja bakutte Buganda ne bagitunda batunze abazzukulu baabwe babaliddemu olukwe baludde nga bagitunda naye bagitunze layisi nnyo nti ekitiibwa kye balina bakiwewudde nnyo mu kiseera nga tutakabanira eddembe ly'Obuganda kubanga Katikkiro essaawa zino yeeyolese nti ye Kabaka azze akiraga naye ng'ate Katikkiro amakulu ge mu Buganda matono bw'oddayo emabega eri Katikkiro omugaso gwe ogwasooka ogulaba wano Joozi mu 1887 ekisumbuwa Kabaka ensonga nnene za nnono lwaki nti Katikkiro bwe mba nze nnenya omuntu njagala nnyo okunenya omuntu obutereevu si bitiibwa olaba nnenya Mayiga ng'omuntu Mayiga bwe yali ajja esooka n'atema n'ajjako n'ateeka olukomera ku Kabaka waliwo abantu muno n'abavunaanyizibwa ku Kabaka Nadduli Kibaale Omutaka Bakasujja abantu ab'enjawulo bangi Bassemanobe bwe baba bamutikkira Naggalabi mu 93 baaliwo. Obwakatikkiro si loolo nnene eri Buganda wabula loolo nnungi mu administration nti yo nsuubuzi bw'ogamba next of kin wa Kabaka nti ye Katikkiro mu administration mpozi naye eno mu buwangwa taliiyo. Oli bw'awulira nti oli ali ku ccupa e Mulago n'ali ku ccupa mu kirabu Governor Anjenwa bombi baba ku ccupa naye baba banjawulo. Ekisinza okunnuma nti ssente bagula ntono. President Museveni zagula abataka ba Buganda abataka b'obusolya ssente zagaba bajjajjaffe babavodde nnyo. Toyinza kutambuza jjajjaffe paka mu lukiiko Ntebe oba Nakasero ng'akulembeddwa Kasobeza oyo Gondi Nabbosa Ssebuggwawo nga ne ssente Nabbosa zagenda okufuna mu ddiiru zisinga ez'abataka ze babawa abalengezza nnyo mutuswazizza nnyo ekitiibwa mukivva nti abagulidde ettaka lya buwumbi 10 bo balaba ssente empitirivu agenda kubazimbira balaba naye sigala legaseye naye lwaki yandibadde ayingira mu Buganda to that extent nti era president yazimbira wali abataka n'abagulira n'ettaka
kinene bali badde betegereza nnyo ne taamu zezo ze basayininga. Uganda eyenkya. Ojja ki mu kya abataka okugamba nti bagende wa President Museveni abawe clearance okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka n'okubawa transport oba entambula? Kiddayo ku kwekobaana kuswaza ffe nti bw'oba olaga nti Obwakabaka tubwenyumirizaamu weebuli kye bayita okuba nti bwaddawo mu 93 emyaka 30 kaakati mwemeka mugumu ng'ate tebulina musingi gukwata sente zitwala abataka Namibia wane Namibia we batambulira ku ttaka. Kitegeeza ozzeeyo mu bali abasajja abatalina Bwakabaka abatabwagala kuseka olaga nti wafuna byoya byanswa. Uganda eyenkya. Kabaka mukutulirako ddiiru timabawe miliyoni 2 za kulyako nga mutambula ddala tolina busobozi bugenda Namibia. Abataka bafuuse nabo bakutuzi ba ddiiru kati kubeera awo kunoonyayo oba tuwaayo 10 tugenda tuwe kubanga bakulemberwa omuntu gwe bakulowooza nti omukyamu. Katikkiro si yalina okukulembera abataka. Katikkiro yafuuka abamweyana kuba bamweyana wano ye Mandwa enkutuzi ya ddiiru. Uganda eyenkya. Anti ye mukubiriza w'olukiiko olubatwala. Kitegeeza alina okwekyekinga. Eyo gendayo nga weerwa aba teyagenze kirungi naye anti ye mukubiriza w'olukiiko gwe nalaba abamu ku be banokolayo abaaleeta ekirowoozo ky'okugenda e Namibia. Bwe muba nga mugwira yalina n'okubawa ssente zigenda e Namibia gw'olowooza interest eyo n'ebyogenda okujjayo Muganda kyabirindiridde ng'abirinamu essuubi. Omuganda alowooza nga nze oba Omuganda ekiwojjolo okulowooza nti State House nnyonyi gyekuwadde okomewo obuulire Abaganda aba abantu ba Buganda ani abirinze. Uganda eyenkya. So n'abataka beegasse ku abo abasaanyawo Obuganda. Abataka bakoze ebitundu nga 4 ku 10. Mayiga ng'omuntu akulidde mu Mmengo abadde kyakola si kya Bwakabaka ye abadde musuubuzi. Kyova olaba 1 Obuganda ku ntikko mwanyi terimba. Embiri naye nga bw'otunula teziina n'ebyapa teziina mbw ate zigenze ewa Museveni aziwa ebyapa batunze ettaka ly'embiri ziweddewo. Kati oyo si wa nnono. Obwakatikkiro kintu mu Buganda kya luvannyuma ekyatandikirawo. Kyova olaba Obwakatikkiro obuvuga bwe nkugambye buli ku Apollo Kaggwa eyafutyanka ennyo Obuganda era afaananira ddala bw'olaba Mayiga leero. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-216-580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda eyenkya. Uganda eyenkya. Kale tubaaniriza nnyo abali ku mukutu katusubire nti muli bulungi mwebale gobera Uganda eyenkya. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamandi ne muganda nge Mutebi the Moving Dictionary. Soko uze ku bantu Mutebi sheetandike. Webale nnyo wenna gy'oli atulaba n'okuba nga ofisi obudde ne tuba nga
tunyumyamu ku nsonga za Buganda. Bino byendeese obulangasa ng'obulago bw'emmese obutasibwamu muguwa. Tolina kubisobwa. Obalalikiddewo. Omuswahili agamba nti safari ndefu siogope. Tujja kutambula olugendo luwanvu nnyo. Indeed a long journey. Ye muganda wange Mutebi abaagala abali mu diaspora wane tubatumirako abali Japan abali mu nsi ezitali mukulu ddini owa Kedin Construction oli Japan abali e Canada muganda wange Alozius Matov Junior MC Uncle Bin bakakala mu baani abalala ye abali awo kibayitirivu nnyo abali e Canada. So abali Germany, abali Belgium, abali Poland, abali UK, abali USA, Mordecai Mulisa. Bamusoke. Nga musoke kojja lukya bangi batugoberera. Ba Flavia Namulindwa baani bayitirivu nnyo Katongole omutongole. Mwe bali kutugoberera tutandike n'ensonga tugenda kwogera ku nsonga y'abataka abataka abagenze bagufudde omuze okugenda wa President Museveni okumukaabira ebizibu byabwe. N'okubeera nga basaba obuyambi bajjajja abataka b'obusolya ennaku zo Saturday gye tukubye amabega zaade mmeka 18 nzadde 8 ndowooza Saturday eby'omunaana eri Saturday ewedde ndowooza eri eyagundi eri ya wiiki eri ewedde lwe bagendera ewa President Museveni nga gundi oyo yali egoberera ensinkano gye baalimu ennaku omwaka oguwedde omwo yabaweera ettaka eriri awo ku Emmengo ku Bulange. Yes, Kabaka Njagala. Ennaku z'omwezi zaali 8 lwe bagendayo. Eyo meeting yali egoberera ebimu ku ebyo ebisuubizo President bye yabasuubiza omwali ensimbi n'okubazimbira awantu awo okubateera ssente zaabwe mu bataka sako bataka mutindo n'ensonga endala mpitirivu abatwalayo ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo minisita wa ICT era nga yaweerezaako naye Mengo era alina ne shares mu gundi ezimu eza Buganda omuli ne CBS FM. So abataka abagenda just mulimu abataka bangi nnyo abagenda ku luno bawerera ddala naye nga basukka mu 20 kubako ne bakatikkiro yes kubako abagenze delegation yagenze kale esukka mu bantu 20 mubaamu abataka abakulu ab'obusolya ne bakatikkiro baabwe. So kye tugenda okwogerako n'ensonga gye bayogeddeko ey'okulambula ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri agambibwa okubeera e Namibia. Ye President yabategeeza bagee nti ebyobulwadde bya Ssaabasajja Kabaka ne gyali e Namibia apparently ye tabimanyiiko nnyo era talina information yemala ku nsonga eyo. N'ebyavudde ebirala bye twategeddeko President yeeyamye okubeera ng'awa abataka entambula either in finance oba in physicality. For instance nti akutte Mnyonyi Bombadi oba kibagenda Namibia so kiri two-way traffic naye amawulire tufuna President yeeyamye okuba facilitatinga okugenda e Namibia okulambula ku Ssaabasajja Kabaka. Ekirala obukadde 2 yabutadde mu Sako agenda kubeera nga abawa obukadde 2 bateke mu bataka mutindo Sako. Ekirala yakutte UPDF brigade n'abakkiriza bajja kubeera nga babazimbira ebizimbe gali kwoleka ku ttaka eriri awo Mengo Bulange okuliraana posta wansi awo. Ebirala yajja okulitema ebirala bye bagasseeko oba bye bayogedde abakulu kwe kulaba nga abataka balwana bwezingirire okupromotinga enkola za government omuli ne operation wealth creation oba creating obugagga ye President wakiyita wealth creation. So yetwebuuza mu bino the spirit omwoyo guli mu bintu bino
ebyekusifu ebirimu bajjajja abataka b'obusolya okugenda nga wa President Museveni kati ogufuuse omuze biki ebiri emabega na byonna ebyateeseddwako. Muganda wange mutetandike ku nsisinkano y'omulundi guno girabamu amakulu bajjajja batugamba nti bo balaba amakulu mayitirivu nnyo omuli okuteeka ensimbi mu ssako yaabwe ettaka baalifuna. Bino tubyogera mu kaseera we tumanyi nti abataka babadde baasideliningibwa nga obuvunaanyizibwa bwabwe n'obuyinza bwabwe bwawambibwa era nga Katikkyo Charles Peter Mayiga obuyinza abulina bonna mu 5 yakola guno naguli yakola buli kimu. Abataka tebakyalina amakulu mu buweereza buno obuliwo. Kirimu amakulu ekyogenda wa President. Ensonga zonna nze njagala nnyo zitunuulira nga sooso kuba ttooki mu byafaayo kubanga atamanyi gy'ava ne gy'agenda tayinza kumanyaayo. Bweguli bw'otunula mu Bwakabaka, Obwakabaka butambulira ku nnono era buli lwojjawo ennono bulombolombo obuwangwa obeera obuziise nti bwe tutunuulira ekyabataka okugenda ewa pulezidenti baaligenzeyo ng'abantu ssekinnoomu kubanga Obuganda bwetengerera. Toyinza kuŋŋamba muntu yajjawo bukulembeze bwa nnono gy'agamba gy'ava nti ate yagenda okuwagira obubwo bubeere ku mutindo nga bakiyita mutindo sako eyo gyateekamu ssente. Buganda yava wala kuba Buganda si yajjo 17 tewabeerangawo muntu munyakitala oba muwestana oba munyalwanda babayitanga bamuluma mmindi yali acontributinze oba yateekawo mugongo kuzimba Buganda bwe kibalowooza nti kwe kugiza ku ntikko ne ssente zennyini z'abateekamu ezo bw'ozitunuulira Museveni ng'agenze mu Western ezo miliyoni 2 z'abasuubiza nga ziriko n'obukwakkulizo bw'okumukubira kakuyege addemu afuge Uganda butono eri babugaba ku faamu ya mulaalo omu. Obukadde 2 bwe yatadde mu ssako ye. Obukadde 2 obwo ne bwe ŋŋenda ssako y'abataka. Ne bwe ŋŋenda naawe ewa Museveni tuvaayo na 4 ku 5 2. Naye bw'otuuza abantu nga bwe nabalaba batuuzizza nga bambadde makanzu ag'emireera ng'abakiika embuga ewa Ssaabasajja kireeza yabawangula yabalengezza nnyo. President Museveni alengezza abataka b'obusolya nnyo ate era nga bw'ati bwe yabala kuva dda tayagalanga ku Buganda kuba ne kibagamba nti kuzza Bwakabaka tekiriiyo kuba Obwakabaka tebuvaawo. Yes. Administratively obuzza nti nzimbye embuga mbaddiza ebyapa naye Obwakabaka bubeera mu mitima gwa muntu. Omuganda baba yamanya nti kabaka wange yazaala Omulangira Mutebi ali Bungereza ne bujjawo tolina kyojjeewo kubanga ebifundikwa bisigaddewo embiri ne bw'ozikuba Obwakabaka busigala mu mutima gw'omuntu. Kati talina byeyazza eyo credit bw'oba ogimuwolekamu. N'ekyokubiri kye balowooza nti yalina okubazimba obugagga bwa Buganda bungi nnyo. Buganda esobola okwetengerera abazzukulu basobola okubeezaawo ssaka eyo singa obeera oteeseteese bulungi Buganda n'otadda mu kuba nti ogitutte mu partisan politics. Ekyo kikyamu bitundu 10 ku 10. Abataka kye bakola. Abataka kye bakola bajjajjaffe abataka kye bakola kikyamu. Bajjeeyo kiri bajjajjaabwe ne bakitaabwe baali mbwangizi ne bazaala bo embwa enkolya. Weero mulimuuko abataka abatonotono wadde omulyamamba abeera omu n'avumaganya bonna ekika kyonna. Mulimu abataka b'enzikiriziganya nabo aba distancinze ne babanga ebintu bino tebabiriimu. Mulimu ababyesulu babbye nga Nassikungala weebali naye kati tugenda generale. Naye abo kati nnyo Muganda wange Mutebi abo sibe bana abalya mu lulime ku lulime n'oluzisenga bakugamba eno nti ffe embeera tetugiriimu naye ng'ate eri emabega behind the curtains kye balimu. Abasinga obungi bwe bali naye mu maaso eyo nja kulolayo abatono nti bw'otunuulira waligenze nga Sheba Kakande so singa Kasujja
togenda nga Kasujja akulira abengeye gende wa Museveni nga Sheba Kakande yambala suuti yo bakuwe bye bakuwa kubanga obugagga bwa Buganda bungi nnyo tebuliiko kuvujjirirwa muntu mugwira yasooka na kumenya buwangwa waabwe najja n'akulaga nti ayagala nnyo obuwangwa ate ayagala nnyo obuwangwa bwo ayagala nnyo kiringa kuga nti njagala nnyo abazadde naye ng'ate ababo tobalabirira olabirira ba mukwano gwo ababo oyagala nnyo okulima ebijja naye ng'olima by'abamawanga malala ebyammwe bizise biri mu lusenke kiba tekikola makulu kya bulimba naye abataka bajjajjaffe abataka b'obusolya bwe muba nga temulaba kintu ng'ekyo jjajja Namwama Augustine Kizito Mutumba bw'oba nga tolaba nsonga eyo kuba teyabaddeko ku kyenategedde kuba agenze taliiko naye be bagenda e Namibia era agamba nti abakoze ba self seekers bannakigwanyizi beenoonyeza byabwe era tebikikira interest yaabwe anti ye mukubiriza w'olukiiko olubatwala kitegeeza alina okwekyekinga eyo gendayo nga weerwa aba teyagenze kirungi naye anti ye mukubiriza w'olukiiko gwe nalaba abamu ku be banokolayo abaaleeta ekirowoozo ky'okugenda e Namibia bwe muba nga mugwira yalina n'okubawa ssente zigenda e Namibia gw'olowooza interest eyo n'ebyogenda okugjayo Muganda kyabirindiridde ng'abirinamu essuubi Omuganda alowooza nga nze oba Omuganda ekiwojjolo okulowooza nti State House nnyonyi gyekuwadde okomewo obuulire Abaganda aba abantu ba Buganda ani abirinze Sabazzukulu bino bajjajja bye bajja ewa Museveni tebigasa bazzukulu biyamba bo biyamba era n'alinza obubaka obuva e Namibia yoyo muweewufu w'endowooza nti alina ekyamaanyi nnyo kyalinza okuva e Namibia yoyo alowooza ekitono aweebuuse mu magezi tuyinza oga nti bajjajja bakutte Buganda ne bagitunda batunze abazzukulu baabwe babaliddemu olukwe baludde nga bagitunda naye bagitunze layisi nnyo nti ekitiibwa kye balina bakiwewudde nnyo mu kiseera nga tutakabanira eddembe ly'Obuganda kubanga Katikkiro essaawa zino yeeyolese nti ye Kabaka azze akiraga naye ng'ate Katikkiro amakulu ge mu Buganda matono bw'oddayo emabega eri Katikkiro omugaso gwe ogwasooka ogulaba wano juzi mu 1887 Apollo Kaggwa bwe yali Katikkiro wa Kabaka kati Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwanga bamufutyanka awo abazungu ne bayingira Buganda ne babanga baleese emikago gyabwe ne babuleka nga busattulukuse n'awaŋŋangusibwa ku bizinga by'e Ssesere oba Ssesere Island bwe yavaayo ebbanga teryali ddene n'akisa omukono olwo Katikkiro Apollo Kaggwa ne yeeyagala nga bamulekedde Kabaka ebbujje Daudi Chwa essaawa zino mayiga kyekintu kyalwana kyaliko era Abanyakitala Abanyankole bakyabo mu siteeti yonna Bakiga gwe balabanga Kabaka kubanga bamutuukirira ate era baayagala nnyo abeere nga ya kontrolinga wano kuba waaliwo buli kyetaagisa essaawa zino ekiba nti n'okulaba Kabaka nsonga egendamu ne gavumenti ebe nga Museveni era yalina okubawa ssente muba mwongedde kuswaza buswaza Buganda nti tutuuse kweri essalwa kuba abataka bagamba benayogeddeko nabo bagamba nti embeera eriwo Ssaabasajja Kabaka alina ba next of kin ekigambibwa okuli n'alinnya n'abaloga Lubuga David Kintu Wassajja ne Charles Peter Mayiga nti kaakati nga abamu nti eriyo ne delegation y'ababaka ba parliament abava mu kabondo ka Buganda ade beesitudde nga bagenze Namibia ne babeera bounce baba bounce nga babagamba nedda mulina ofuna olukusa okuva eri ba next of kin kigambibwa nti bagenze ku ddwayo ne babazza kati abataka kye bagamba nti bo olw'okwewala ebyo kabagende ewa President Museveni head of state head of commander in chief ayogere n'abakulembeze b'e Namibia bakkirizibwe
abataka kye bagamba naye byonna byajja bitya okubeerawo byajja bitya kubanga bw'otunuulira Obwakabaka settingi yaabwo yali ndala si yeeyo ey'okuba nti ate bugendamu ebyobufuzi ebiri patizani bityo bye byaleeta obuzibu mu 66 n'53 kikyamu nnyo kubanga bye tuddamu kubanga bw'otunuulira ekisumbuwa Kabaka ensonga nnene za nnono lwaki nti Katikkiro bwe mba nze nnenya omuntu njagala nnyo okunenya omuntu obutereevu si bitiibwa olaba nnenya Mayiga ng'omuntu Mayiga bwe yali ajja esooka n'atema n'ajjako n'ateeka olukomera ku Kabaka waliwo abantu muno n'abavunaanyizibwa ku Kabaka Banadduli Kibaale Omutaka Bakasujja abantu ab'enjawulo bangi Basemanobe bwe baba bamutikkira Naggalabi mu 93 baaliwo Obwakatikkiro si loolo nnene eri Buganda wabula loolo nnungi mu administration nti yo nsuubuzi bw'ogamba next of kin wa Kabaka nti ye Katikkiro mu administration mpozi naye eno mu buwangwa taliiyo oli bw'awulira nti oli ali ku ccupa e Mulago n'ali ku ccupa mu kirabu Governor Anjenwa bombi baba ku ccupa naye baba banjawulo bantu babiri banjawulo Mayiga tayinza kubeera next of kin mu layini ya buwangwa naye kati bwe kiri kyakola ye bwe yajja olaba nti yajja mu Bwakabaka yajja mu byabusuubuzi kimu bibiri Buganda ku ntikko Mwanyi Terimba talina mulamwa gwa nnono gwakoonako Kabaka alina bingi eby'ennono bye bamuggyako embeera eyo musumbuwa esukkawo ku ntegeera y'abantu bw'otunuulira ensonga Maama Nnaabagereka n'atuuka okufuna ekkula ery'abalongo ne lyogerwako luvannyuma lwa myaka 10 nga n'amannya gwatulwa si ga Bwambejja Jedi Jasmine ebyo byonna tolaba nti Mawemukirano nga n'akulaga nti abamanyi nnyo ye Mayiga nga n'essanga lya Mbogo we yali azaalibwa nze nali muto twabeeranga Katwawo naye bwe nalaba nga abantu beesomba okugenda ku lubiri yazaalibwa Bungereza naye ng'abantu batwala amakula ku lubiri emmengo wali bayitanga waffe Katwe nenkyebuuza gwolowooza lwaki atuuka okuba nga bakugamba nti alina n'abalongo ensi beetaamanya naye ng'amakulu g'abalongo mu Buganda gamanyiddwa ne bwabeera Kasowole kati ebyo byonna bikulaga nti obuwangwa bwasobwa dda baabusobya dda era byetaaga ebyokukyusa bingi nnyo bagezaako okulaga nti Maama Nnaabagereka ate empiki azeeseza walala si wa Ssaabalongo ekyo automatically bakulaga nti wano we twatuuka Obuganda twabufunze okutuuka ku kino nze mmanyi n'abalongo okusinga ne Kabaka nze Mayiga ekyo kyokka kikulaga nti bakusensedde babulayo kimu amaanyi bagakuggyako dda kubanga bw'abanga Semakookiro Katikkiro John Baptist Walusimbi okumutwanjulira yatwanjulira Kabaka yamusitudde lwaki bino byonna abalongo tulaba nti temuli wadde emboozi ekwata ku Kabaka naye nga Bannaabagereka eyakubwa n'enkanamu gye bayita embaga kikyamu nnyo bino ebintu tutunuulira abataka bano naye ebintu bigazi nnyo byasensera oba okozesa obwongo olabira ddala ng'Obuganda baweetooloola ne babukuba ku ttaka kye batagenda kusobola kubanga Obuganda lwazi Obuganda bulimu emmandu ez'enjawulo kawumpuli abasomesa abantu zijja ne ziruŋŋamya abantu okusukka Mayiga kyalowooza kino ekiki ekyobusuubuzi kimpi nnyo era kigenda muleetera obuzibu bunene nti sente ogenda kuzikuŋŋaanya ozifunye naye ogenda kumaliriza bubi lwaki nti embeera gye wakyusa okuggyawo abakulu bano ab'ennono n'obakuba n'oleetawo magye Kabaka Protection Unity n'oggyawo abagalagala tebakyalabika okuggyawo embugo n'oleeta ekkanzu eza kyenvu si yentikko eyo modernity naye ennono esigala nga nnono toyinza kugamba nti kati Museveni ye maaso moogi kuba gye mukiika ensonga zonna gye ziggwera bino ebintu babikola kagenderere
nze bana abataka bw'oba otunuulira motivu simanya Namwama yayogedde ati baali adde obulukwe mu Buganda mbassaamu ekitiibwa bajjajjaffe Kayiira Makumbi Kyoto Kiwutta Gajule musajja mukulu ye yali akiikirira akulira olukiiko lw'abataka kati obuyinza buli bwa Namwama naye ensonga zino nkulu nnyo okusukka ku mmwe nti waliyo abakulu abalala abatali Katikkiro toyinza kutwalira mu nkwawa nti Katikkiro yasalawo kamala byonna wali mu administration Buganda yebusoberwa abantu bangi abavunaanyizibwa bosobola okugenda ne weebuuzaako ebisobye Katikkiro taliimu. Yes. Olowooza kiki ekiri emabega w'abataka okugenda buli obutako oba entakeera ewa Museveni ki ekiri emabega? Abataka busuubuzi naye ate n'obusuubuzi bwe bakimayo bunafu balinga abaloge nti nze nafuna omukisa ntera nnyo okwogera nze sirimba twayogerako naawe nakuganko nali ntambula nali nakula njagala nnyo ndaba omutaka Nakirembeka Alani Waliggo nga Kabaka buli wabeera omulaba kati nga mpulira yajja omutaka naye nga akyali muvubuka oluvannyuma nentuuka nga sikyamulaba naye nakula nina interest eyo kati lumu mba ntambula ku kkubo nkubuulirako nandaba nanneesooka nti nkulaba ku internet nanyaniriza bulungi nandaga embuga yange nandaga ewuwe ofunanga obudde ojja twogera kati ekyo kyokka kyali kikulu nnyo nti ebintu byetwogera tebikoma wano byatuuka ate ku mutaka gwensinga okukkiririzaamu nakula mulaba naye simulabye nnyo mu katemba ono nanyambako oba gyali emabega naye nga mmanyi nti taliimu mu katemba ono kuba ye ne mu byensimbi ayimiridde bulungi. Aliwa omutaka Nakirembeka Waliggo simulabamu nnyo abamu babeerayo mu background eyo abamu namulabako nnyo ng'awakanya ebigenda mu maaso emabega eri kati simulabamu naye nja kumuwaamu credit eyo ate n'ekyokuba nti agoberera ensonga zaffe kale ekyo nkireese nti Katonda atuyambye ebintu tebikoma wano byetwogera. Kati ekintu kino kisukkako ku mbeera Katikkiro gy'asibawo nti nze bw'olaba nga ddala abantu ba Buganda balaba gwe ekizibu osobola n'okuddako ebbali naye okulwanyisa okuba nti Obwakabaka obwali mu ssanyu ejjereere nga tonnajja ate kati muli mu kusika muguwo gutaggwa tewali na nsonga yanditutte mu Bwakabaka eri gavumenti kubanga ne mukuzzaawo kye baga nti yazza byoya byanswa kubanga Obwakabaka butalina instruments of power yensonga okugenda ewa Museveni okusaba bwobeerawo instruments of power federal system emala okusolooza emisolo ne gigenda embuga kati oli okulaga okumanya tabaagala yabamma instruments of power gye muddukira gye mulowooza nti ate Museveni yakola akantu ke nga olina kubeera nga osinza ye yakola eddiini lye yateekawo kiguumaaza kati ate n'okusinza Kabaka buli kimuddukira wuwe tumuvunnamira ne kumuluma essaawa zino kati abataka balaba nga ye maaso moogi waabwe ekinnumya okusinga ne ssente z'abawa za bunyoomi aziwa omubaka omu naye nagamba nti nkuwadde ntadde miliyoni 2 buli mwaka kyokka ng'ayingidde ne mu kisanja ekirala psychological akutumye nti genda mu bazzukulu bo nkubire campaign bampa akalulu nzire nkumaleyo ssente zo bajjajja bagamba tebiri mu byabufuzi bwe bagamba ani akyo sinawulira akyogera naye ku ground njogera nawe bagamba temuli byabufuzi saagala nnyo balengeza bajjajja batuswazizza nnyo nakkiriza kiri nti bakitaabwe ne bajjajjaabwe baali nakugambye baali mbwanjizi bazadde bo enkolya Bashiba Kakande oyo Kasujja n'abanga be balaga nti ffe twagala n'okwesowolayo gavumenti etuwa ennyonyi tugende tulabe nyinimu ku makula oluwalo olusoloozebwa emmengo nga ne Kabaka taliiwa ani alulya kubanga batikkulwa buli lwakuna nange mbalaba ani alulya nga embeera eriwo tesanyusa lwaki twalisambye emipiira gy'ebika
nga nnyinimu taliimu ng'agenda okujja okugiggalawo ye Kazimba Mugalu. Ffe nno bwe nnyini maka bw'afa tubikira olusuku ogenda n'otema ettooke enkota n'oleka nga omugogo gwesimbye abakungubazi ne balya okubuulira olusuku luli nti nno munywanyiwo nno taliiwo naye owadde ekitiibwa olusuku kyokka amawulire agafa embuga tetugamanya ffe abantu ba Buganda. Kyenkugambyeko nti kisoboka kitya okuba nti abalongo ba maama n'abagereka tubamanyira mu butabo nga ne bwe nnyinimu bw'afa nnyini maka olusuku lubikirwa n'amanya nti abadde naakusalira yafudde lumanye oluwadde ekitiibwa. Naye Mayiga bwe yajja yasalako n'aba ng'ayinako abantu balowooza nti bantu n'abantu ba bulijjo balaba nga bakomonaazi abatalina makulu. Ekyo kirina okuvaawo kikyamu. Buganda yava wala. Buganda okufuuka Uganda kuva yiri myaka gya 1600 1700 tewaliiwo muntu mwesitana abadde nti yagivujjirira nga leero bwe tulowooza nti abataka bano abaswaza ekitiibwa ky'abakitaabwe ne bajjajjaabwe bajjajjaffe bano abaswaza abatyoboola ekitiibwa ky'abajjajjaabwe gye bagitutte nti yakusaba yakusondera yakuba nti sakozaayo bwe wataba majje kugizimbira bitebe balina ebintu ebyaleese ng'olaba ddala byannakigwanyizi bo bennyini naye ate ekisinza okunnuma nti sente zebagula ntono. President Museveni zagula abataka ba Buganda abataka b'obusolya sente zagaba bajjajjaffe babavodde nnyo. Toyinza kutambuza jjajjaffe paka mu lukiiko Ntebe oba Nakasero ng'akulembeddwa Kasobeza oyo Gondi Nabbosa Ssebuggwawo nga ne sente Nabbosa zagenda okufuna mu ddiiru zisinga ez'abataka ze babawa abalengezza nnyo mutuswazizza nnyo ekitiibwa mukivva nti abagulidde ettaka lya buwumbi 10 bo balaba sente empitirivu agenda kubazimbira balaba sente naye sigala legaseye naye lwaki yani badde ayingira mu Buganda to that extent nti era president yazimbira wali abataka n'abagulira n'ettaka kinene bali badde beetegereza nnyo n'ettaamuzi ezo ze basayininga. Bw'oba oyingira ttaamuzi nze okugamba nti ekkooti eyo yiiyo tugibrandinze essomero Gondi eryagikuwadde ntunulamu kyeŋŋenda oddiranga kyenkanawa ne kyampadde abataka bano bajjajjaffe banafu nnyo. Mu kino President Museveni yasinga okufuna. Museveni buli kigenda mu maaso mu ggwanga yawiininga. Yajja talina kyalina kati yagabira abataka ettaka. Omanyi kye kitegeeza ekyo asinzira mu Buganda n'alamula kye yayagala edda ye Maasomogi alamula Buganda. Maasomogi nga bw'olaba Apollo Kaggwa bwe yakola yalina kabaka omuto naye ng'alina abawi b'amagezi be bamugwanya bakisingiri kati Mayiga kyakola ye kabaka eri abanyakitala bamulabanga kabaka wa Buganda. Essanyu libatta kubanga bo waabwe bamugjawo ate bakulaga baagala nnyo ono ekintu ekikyamu ekirabwa ne bebi kirabwa ne bebi ekya Nabbosa owekirwa Nabbosa Ssebuggwawo okutwala abataka buli mulundi kyo okyogerako kyo omuntu azza kubibwamu ebituli ensangi zonna oba ennaku zonna kikugamba simanyi kirekawo abataka Nabbosa abataka oba Buganda tutange ku bataka kirekawo abataka boyesezza obunafu nabakubyemu nnyo ebituli bo tebakyalina kyakuswala baswaza ffe tebakyaswala baswaza buswaza naye eri Obuganda Nabbosa si mugenyi mu Buganda. Nabbosa abaddewo okuva ku making ya Nnaabagereka amanyi Mutebi njogera ku kabaka amanyi Mutebi amanyi Omulangira Mutebi amanyi Ssaabataka Mutebi amanyi ne Kabaka Mutebi kati ayinza okuba n'ekiroyi kyemabega eyo ekyokusaanyawo Buganda kuba bino byakola byonna bivoola Buganda tebirina makulu ge byongerako. Nze jjajjange bw'aba ng'afunyeemu gabunga olowooza kigasanze kirina kye kyongera amaanyi ku kika nti ekkalina eri gy'olaba
president Museveni yagizimbira abataka tekyongera ku butaka bwange ebuwaya mu Busiro wabula abazzukulu be balina okuba nti tukwatagana mu busobozi bwaffe nitukola bye tukola naye bwe mwagenda mu busuubuzi naffe twabeekutulako kati mmwe temulina makulu amakulu gakendedde mpozi nga mukyusizza kati nabbosa ye ng'omuntu asobola okuba n'endowooza ye kubanga akulidde mu Mmengo omwo agimanyi si mupya Luswata amumanyi Luswata azaala Naabagereka era naye gyafumbirwa bamanyiganye si mukyala muto myaka mikulu okusinga bakabaka bonna badde batonga abalaba kati asobola n'okuba n'obulabo obw'okusaanyaawo oyo ye simutunuulira nnyo nenya nnyo bano baatwala kati Obuganda bugazi ekisooka bangi ate bantu bakulu ate Obuganda bugazi busukka ku bataka abo ebika 10 ebitawera na 6 bwe babanga ddala bajjajjaffe batuwaddeyo ffe tukyali bangi eno kubanga nze sikiriza nti omuntu asobola okusaanyi kujjawo Bwakabaka buli mu mitima gyaffe Obote bwe yali abukuba mu 6 nga akolera Cohen ne Elizabeth n'abakyala wa Bungereza teyamanya nti nze ndijja asobola okubaako benzibula amaaso kitegeeza tebalina maanyi gasobola kusaanyaawo Buganda bo kabakole ebyabwe bijja kuggwako so n'abataka beegase ku abo abasaanyaawo Obuganda abataka bakoze ebitundu nga 4 ku 100 Mayiga ng'omuntu akulidde mu Mmengo abadde kyakola si kya Bwakabaka ye abadde musuubuzi kyova olaba kimu 2 Obuganda ku ntikko mwanyi terimba embiri naye nga bw'otunula teziina n'ebyapa teziina mbw ate zigenze ewa Museveni aziwa ebyapa batunze ettaka ly'embiri ziweddewo kati oyo si wa nnono Obwakatikkiro kintu mu Buganda kya luvannyuma ekyatandikirawo kyova olaba Obwakatikkiro obuvuga bwe nkugambye buli ku Apollo Kaggwa eyafutyanka ennyo Buganda era afaananira ddala bw'olaba Mayiga leero ojja kimu kya abataka okugamba nti bagende wa President Museveni abawe clearance okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka n'okubawa transport oba entambula kiddayo ku kwekobaana kuswaza ffe nti bw'oba olaga nti Obwakabaka tubwenyumirizaamu weebuli kye bayita okuba nti bwaddawo mu 93 emyaka 30 kaakati mwemeka mugumu ng'ate tebulina musingi gukwata sente zitwala bataka Namibia wane Namibia bwe batambulira ku ttaka kitegeeza ozzeeyo mu bali abasajja abatalina Bwakabaka abatabwagala kuseka olaga nti wafuna byoya byanswa ku mayiro z'olina 9 nga tosobola kusolooza musolo guvaako feya oba ntambuza y'abantu abo kugenda Namibia obeera olaga nti tolina kyokola kati entikko yeeriwa ekitegeera kikulaga nti abantu bano banafu abasuubuzi baddukira wa Museveni abapoliisi abajaasi n'Obwakabaka budduse abeera abalaga nti mbali waggulu mbavunnamya kenda bakuswaza Buganda kuvoola era abataka bano bwe tuba nga sobola okubejjako ne baba nga sibe bajjajjaffe buli omu asikira ekifundikwa kya kitaawe kubanga eriyo ekifundikwa kya kitaawo n'ekyobutaka kyangu nnyo sibe basembayo bino byonna babikola politikale kusuula Buganda bwe tukuzuula ng'osuula busuuzi Buganda deliberately lwakizaayo ekifundikwa osigale ku kya kitaawo nkuwadde example jangu nga Sheba Kakande genda kola buli kyoyagala nga ggwe naye singa Kasujja jangu nga Kyoto Kiwutta naye nga Makumbi naye nga Sikayiira jangu nga Namwama Augustine Kizito nga Augustine Kizito so singa Namwama kubanga bajjajjammwe baali bankizo nnyo bakolera Obuganda nga tewali na mmotoka ezo ze babawa nga tewali na kuba nti kati Kabaka mukutulirako ddiiru timabawe miliyoni 2 za kulyako nga mutambula
ddala tolina busobozi bugenda Namibia. Abataka bafuuse nabo bakutuzi baddiiru kati. Baddiiru. Kubeera awo kunoonyayo oba tuwaayo 10 tugenda tuwe. Kubanga bakulemberwa omuntu gwe bakulowooza nti omukyamu. Katikkiro si yalina okukulembera abataka. Katikkiro yafuuka abamweyana kuba bamweyana wano ye Mandwa enkutuzi ya Ddiiru. Ddiiru bwetoola baba mweyana nga yakuyambye kati Mayiga bwe yafuuka era abikoze afunye sente nnyingi mwasobodde n'okuwamba Katikkiro abaawummula omuli ow'ekitiibwa Mulwanyammuli noba ng'obawaayo k'obawa mutuma egenda nkiikirira eno n'eri tavaamu kigambo. Kakati osuubira ki kye bagenda okukola mu kiseera kya kampeyini ze tugendamu zino ez'ebyobufuzi kuba baatutunzeeyo dda. Bano abataka tusobola okubeeyawulako kubanga basikire ebifundikwa by'abakitaabwe. Ezo layini ziveewo kyangu nnyo. Kyangu nnyo baba nga batuyita mu buyisi kuba nti kuswaza ate namunswa asibe basembayo. Administration ye Mengo ekulemerwa Katikkiro beesamudde ekyabataka okugenda wa President Museveni ngera bwe gwali n'omwaka oguwedde. Makweka nsaamu bassa kimu oba ddala kituufu administration ye Mengo eyawukana ne ku bino ebikolebwa. Ebisumbuwa babiri abo ebibasumbuwa busuubuzi. Administration ye Mengo erina transaction ne Museveni of which nti sente zirina we zikoma bwe zivaayo Mayiga tazituuse eri bataka bano nabo ne bagaa katwegendere kati empiki zino omuntu ono alina dayisi ali omu Museveni ye ayagala kukakkanya kuvoola wiini agirina mu ngalo mweyuzeyuze buli omu abeere n'oluuyi lwe abataka mubeere eno nja kubawa kubanga ye byombi yabizannya. Mayiga jangu ne bazene kubanga bwe yawadde abataka wategeddeko ezaaweereddwa Mayiga mu mwanyi terimba yeseze mwanyi terimba obukadde bwabadde mu Nakatemba bukadde 5 mmeka kati entalo zammwe muzirwanagane tezitukwatako ffe ababiri ekitukwatako mwembi muli ba mafiya kubanga yakugamba nti abataka abo wali erabye ku mukyalawo n'agenda n'ayogera ne Landlord ng'ate gwe oyagala oyogere ne Landlord mwembi kye munoonya kubongerayo kiseera mu maaso. Okitegedde ekigendererwa ekiruubirirwa kyekimu nze ebyo tebabinimba nakugambye nti abataka bano bwe baba balina amawulire ge bajja e Namibia bazze gagamba muntu muganda ategeera nga nze oba muganda ekiwojjolo abaganda bali babiri ekikuba tosuubirayo byama tosuubirayo makulu gagenda kuva Namibia abataka ge bagenda okutuleetera kubanga ebisumbuwa kabaka bimanyiddwa abantu abalina okukola emikolo ku kabaka weebali bali wano Uganda. Toyinza kuŋŋamba bakabaka bazze bafune ebyo si bipya bakabaka ndawula ebya Siroganga si lugero si mboozi byaliyo. Abasajja abakola ku kabaka weebali abakulu abakola ku kabaka ayina omusenero we jozi nali eyo busiika mu Bulemeeza ali ku kyalo Senero oyo baamutema omusenero yawa kabaka ebyokunywa yabiregako talinawo kakati ensonga obuwangwa babusobya dda bali ku Buganda ku ntikko modernity kugambye bwe tufiirwa tubikira olusuku naye n'Abagereka zaala ati abalongo be batugamba ne tubamanya nga bali mu myaka 14 ebyo byonna ng'ate n'abamanyi nnyo ye Mayiga kabaka alaga tabamanyi ago gonna amawemukirano ebyokutereeza bingi so si Museveni yalina obitereeza Museveni yolo ye yakwata sente ate nga ne sente zakuwa za Buganda kubanga Uganda teyali baddewo nga tewali Buganda kiregeeza bino bigenda okuwandiikibwako evvunika eryagenda okujja ateme asiko walinze nga eyazza Obuganda naye nga talina Buganda yogede ku kintu ekyo abataka abamu bagamba abantu abazzukulu babasobera nti sente Museveni zabawa zaabwe bennyini misolo nti nabiki bonga balowooza tebalabawo buzibu kuba ensimbi ze bafuna ensimbi za ggwanga si za Museveni nina gwe nayogereko nengaga abazzukulu nabo batusobera naye kakati bo balowooza ffe tukole ki naye kuba sente zino si za Museveni sente zaffe
anti eri abajuwinga bwe bati abataka nakyogeddeko dda nenga nti omuwendo guno mutono nnyo. Abatakisi bw'oba ogenze mu kwekalakasa kw'abatakisi okwata akawumbi n'obawa toyinza kuŋŋamba nti abataka abangi batyo. Anti yaba obuwumbi 10 obw'ettaka. Oyo ettaka ly'ettaka mboozi kubanga era lijja kuddayo si lya mutaka Ssekinnoomu. Bw'oba olizimbye olina message gy'osindika kubanga era ojja kuliraba nga lirinako obukwakulizo bungi. Babawadde ng'emmotoka bakusaasira baani ani agenze nayo gyali emitala w'amayanja. Aishiwinga ebyapa byakulaza ettaka yakulaze bulazi kiringa wewakulanga naga nti embuzi eyo yiyo n'ogirabirira bulungi naye nga tolinaako bwannannyini toyinza nakusalawo esalibwe. Ekirala kye nawulirako ku ttaka eryo President yalibawa ate Katikkiro waliwo ekigambibwa mbu n'akubira Judith Nabakooba minisita w'ebyettaka ng'amugamba abo tobakkiriza okukyusa amannya ogajja mulyo gazzeeno nga yabawadde yani Fountain of Honor. Nze ebyo byonna sinnabiwulira naye mu bwongo bwange nkimanyi nti si ttaka ly'amakulu eri bataka lirina message gye lisindika ew'omuntu eyajja okukola dayinasite wano akole dayinasite ye oba monake ye munda mu Buganda. Kyova olaba nkugambye Baabanyakitala bamanyi Kabaka Mayiga. Era singa yali nti ayagaliza Obuganda okubeera nti bufuna obuweerero singa ya resigninga dda kubanga bulijjo Bwakabaka otuuka nonga nti nteeseganye ne Kabaka obwami bwe yampa nti si bukukubye naye olw'embeera eriwo naye neyakuwa obwami yakukoowa dda kubanga tubiraba birabwa. Agenza okugenda Namibia eyo ng'asula mu lubiri awo Mengo nakiwandikako ku Facebook yange nja kugenda ndabe date mutwekobe yabadde asulawo awo yaleeta tenti ebintu byasoba dda mu Buganda dda mpozi abatalaba bano mbu balinda Kabaka agambe nti banne Mayiga yamukoowa dda. Nkugewadde ekizampo nti abalongo bemwogerako ani abamanyi naye singa yamukoowa dda lwaki tamugoba anti okugoba kyeki kubanga nja kubuuza yamwongera kisanja ki Bakatikkiro bali abalala azza awandiika n'asiima nti Oweekitiibwa Dan Muliiko bamukwata Ddamula Kamala byonna nsiimye nangira era Katikkiro omujja yoono ku mirembe gyonna tuzze tukiraba bw'aba yamukoowa kwono lwaki kiki ekimu ekiremesezza oga nti awandiika ebbaluwa nti nonze Katikkiro nsiimye nonze Katikkiro ono gundi ne gundi bonna b'oyogedde mbawulidde yasiimanga n'abawummuza ng'akuumibwa magye. Ssaabasajja Kabaka atandise ddi okukuumibwa amagye Mutebi ndowooza mukuzza Obwakabaka tukkirize tugaane nze naawe President Museveni ekimu ku ebyo byemmanyi security wise yaba traditional leaders yagikomandinga babaweerezangayo ne baba training yes era ekimu ekireetera omusingo obuzibu ku training aba Royal Guards babaweerezangayo ne baba training nga basigala gwo bawaddeyo bwekiri kati kine kati Ssaabasajja Kabaka KPU Kabaka Protective Unit byakyoka era baweerezaayo amagye byakyoka byonna ebintu ebyo byonna byogerako ekyogamba Ssempijja bonna tebatrainingibwa ba UPDF nga bwe kyali anti nkugambye ebintu mu kusooka byali birala byakyoka nnyo okuva ku security okuva ku administration nti rolo ya Mayiga nga yo yali ki mu kujja Kabaka asiimye gendayo mu Mmengo owulirize akalulu ako ani akali emabega akaliwa okusiima kwa Kabaka wabeerawo ekiseera nti ngondi ono tujja kukolagana naye bulungi wali tobirabangayo mu bizinensi nti bw'otuwa ono tuwuliziganya naye bulungi ne mu mateeka gyebiri looyo ono awuliziganya bulungi n'oludda luli automatically n'okukutunda kyangu nnyo kyenjagala okkirize nga tetugenze na mu bingi Obwakabaka bintu byonna byakyuka bingi bwe guli abaali bamulaba bano benkugamba bakasujjulu binga baani embeera yakyuka si ye security eri doli walondanga omuntu bonoga nti omwana wange wuuyo
tumuwadde yagenda abeera omumbowa oba omugalagala wa Beene nti wagombolola bweriti wasaza bweriti kati Beene bwe yasiimanga kubanga yasookanga kusiima n'abeera naye n'amuwaayo mu magye amagye agataali nti gayina ebyo geenoonyeza gyabanga gye lya ggwanga kati byakyuka obiraba okusosola n'okweyagaliza oba nakigwanyizi wawulirayooko embeera y'okuba nti sente zibbiddwa tesimanya owaseki omujjasa adduse awangaalira gindi bintu byakyuka byonna byogedde bituufu naye embeera teyali nga bweri kati kabaka akulaze ng'oza kabaka eyalambula nga 31 emmengo yali tasobola kubeerawo mu nkuuka enkeera kyempakanya Mutebi kyempakanya kyakugamba nti Ssaabasajja Kabaka yakoowa dda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ekibuuzo kiri nti bw'aba yamukoowa otya omukazi n'omuleka mu nnyumba era ng'okyasulawo obeerawo n'emikolo kuba siga nti amukooye mwaka guno siga nti era akooye mwaka guwedde emivuyo egikoleddwa ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga tegitandise 2022 tegitandise Ssaabasajja Kabaka okuddugala kwe kuviidde ddala bazze bamanye ebintu okuviira ddala 2018 kuno kwe tulaba naye ng'okimutawaanya bwe buba buwangwa na nnono kitegeeza kwatandikira ddala mu gyekinaana nga tannaddizibwa wano eno 1993 mba neerimba bwe mba ngoberera nti okuviira ddala e Bungereza n'enkuza ye mu buwangwa Ssaabasajja Kabaka yali alabye ku kasujjulubingo onaaliko nedda si bwe guli etegeeza obuwangwa bumukubidde emikolo gisigala gigenda mu maaso nokye ŋŋamba obuwangwa bumukubidde ddala nga yakazaalibwa ku nze kati bwe nzija wano eno kyempaka nti waba yamukoowa dda n'oddugala 2019 obulwadde ne bukuteeka wansi n'otandika ofuluma Kenya ogenza Agakani bw'atyo ogenzeewa ng'okyamulese 2020 omulenzi ayimirira ettaki n'agamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde nga naffe abazzukulu tetunnabimanya officially n'abamawulire obwakabaka bwa Buganda n'abuteeka n'abunafuya to the extent okulaga nti lumbuye asooka okukwata administration yonna n'abazzukulu bonna mu Buganda balaga nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde nga amawulire yagalina 2020 naggwako yenna ne bakuleeta ku mazaalibwa akabaka k'amazaalibwa go mu Lubiri e Mmengo nga abakamera bagakubagwamu bugwi keeke embeera eyaliwo 2020 naggwako 2021 2022 2023 nze omuntu agamba nti Ssaabasajja Kabaka yakoowa dda nze yenze era sikikyosa lwaki waliyo embeera gye bagamba okukutuula mu kifuba ekyo kituufu osobola okubeera n'omukyala nga wamukoowa n'akulemerera ekyo njagala mukitunulemu embeera eriwo relationship y'Amayiga banagambye bwe mbanze nnenya omuntu ate ebintu bigambo byange sijja kubikyusa bye bindi ku mutima relationship y'Amayiga ne gavumenti ya Museveni ewabuwe Museveni bukulembeze ate relationship ya Kabaka ne gavumenti ya Museveni anti relationship ya Kabaka ne gavumenti ya Museveni ogirabirawa tutandikire wano kubanga essaawa zino Mayiga yaaliwo ng'Obwakabaka tebunnadizibwa wakitegeerako yanawo kyanyise kyalugambo ekya President Museveni okwesitula n'agenda ewa Professor Lule mu maka e Bungereza basinkana mu maka ga Professor Lule ne boogera bye baayogera tubimanyi obimanyiiko gwe anti wuliriza ensinkano ze bazze babeeramu ebintu byonna byogera embeera ebadde tennafuuka waasi Mutebi ensinkano ze bazze bakolamu okuleeta yali Kabaka already okumuleeta mu lutalo yali mulangira yali tannatuuzibwa leka mbuuze yali Ssekabaka Muteesa ow'okubiri bw'akisa omukono ani yabika akabugo ku gundi si Mutebyera naye emikolo nga teginnakolebwa ebyali mufuula Kabaka kiri bwe kiti kati kankuzeeyo okona katono emabega mwanga bwakisa omukono no kale chwa bwakisa omukono Muteesa yali wa myaka owokubiri yali wa myaka 15 ne bamulinda aweze 18 afuuka Kabaka nga wayise emyaka egi olw'emikolo egyakolebwa
kati emikolo gya Mutebi Ssaabataka okufuuka kabaka ateekwa okusooka okulwana olutalo olw'ebirumbi lwa 93 Naggalabi kati yali mulangira kakati amuleeta nkiwa okimanyi nti President Museveni aleeta amuleeta ebiseera ebyo ng'okwogerezeganya kwatandika dda ewantu eyo gyonziza wawanvu naye nsikkiriziganya nti Mayiga yekka tulina ensobi ezaakolwa okuva mu 58 Muteesa II ng'ali ne Benedict Mugumba Kiwanuka zize tulimu ne leero saagadde tuzisime nnyo tutunudde ku mbeera ey'akalembereza nti twakimanya twagwa mu nsobi twaleeta obufuzi bwe buti ne bwe buti naye twejje tutya mu nvuba bwe tutunuulira bakatikkiro babazze bakola ensobi bangi naye twagadde tutunuulire aliwo kabaka alina ensobi ze ng'omulangira Mutebi yali omuto wadde ekyo mu Buganda kabaka tasobya kati sijja kukitunuulira emyaka gya kabaka wajjira mu myaka gye egy'obuvubuka ate si gye gyona akulidde nzenzikiziganya nti obwakabaka bwa Buganda bwonna kitole buli bussa kimu ne President Museveni anti kati ensobi enkadde katuleme zitunuulira tutunuulire ono aliwo nga ye Ssekinnoomu bw'otunuulira embeera eriwo kubanga bw'otunuulira sekirite y'Amayiga gy'alina toyinza gigeraageranya nti amagye galudde Mengo n'ogigeraageranya ku John Baptist Walusimbi n'ogeraageranya ku Muliika ekyo kyokka kikulage nti omukono ogw'ekyuma gwajja gw'otakeera nkya kusalawo nga bwe wasalangawo nti mpandiise ebbaluwa ndiweereza gondi wummula oyina ab'okwebuuzaako ekyo kikkirize kigaane ye oli yezimbako olukomera lunene nti n'okukyusa obukyusa yeebuuza bwe nva ku bwakatikkiro nkole ntya kuba nina kusigala mu security bagenda kwebuuza lwaki osigaza security ebintu bingi nze kyempakanya abantu kye bagamba era kyenkuba kyakulaga nti Katikkiro Charles Peter Mayiga yeeka ng'omuntu Ssekinnoomu ye muntu wa President Museveni ali emmenge kabaka ne bwabeera wa Museveni kabaka wa buwangwa ono bamutuwala mule Obuganda ebweru w'olubiri byavunaanyizibwa ku ffe nina n'eddembe n'obuyinza obumugambako yesirina ku kabaka nina lwaki mukulu wange bw'asobya ate nga ne taata wange bombi basobya siyinza kutandikira ku taata kansooka ono gwenvunaanyizibwako kubanga tuli ku leveemu mukombanziro ku mabega nsobola okumubuulira kabaka asobola okubanga naye bali in bed with nze wabaddewo okubuzaabuza kunjira kwe njagala abantu baleme nga tewali kwekkiriranya nze bwe nsoma ebintu bino jjajjange byazza ntegeeza ne byendabye ne byensomye okuviira ddala mu gy'ekinaana nga tetunnatandika na kuloza kuzza obwakabaka kingdoms mu 93 nze nsooka ne nebuuza kabaka wange yayogera ki n'omuyeekera President Museveni ewa Professor Lulwe yes tatanenyezebwa nze njagala kumanya bumanya era siga nti nnenya kabaka nti ebyayogerwa bakanya kuki omuntu gwe tulina okunenya embeera eriwo yonna yono kuba si mugenyi mu myaka agigenda mu nkaaga egy'obukulu gy'alina emyaka nga 3 gyonna abadde Mengo kitegeeza ojja kulaba ebbanga lya kabaka lyamaze ku Namulondo nga noono alibaddewo era nga mukulu kakati bwe tudda mu mbeera yasenga avuddemu nga zeemu kabaka baakola ensobi okuva e Bungereza so no yekka ensobi zize zikolebwa bakitaabe ate neziddiŋŋanibwa era ze tulimu ne kati ziddiŋŋana kyekugambye nsaagala kuddayo mabega nnyo mu 58 kubanga ensobi gye tulimu yakolebwa basajja Baganda okuba nti Muteesa II yali kabaka kati Ssekabaka waliwo Abukakyama Mayanja ye yaleeta omulamwa gw'okuba nti bakola omukago iyo PC kabaka yekka baleke DP eyo saagala kuddayo kuba binakuwaza naye njagala ono owaleero atulimbalimba Mayiga atulimbalimba owaleero nga byonna ddiirwa zikutula ensi eraba biri ensobi zaakolebwa
naye saawa zino tuholdinga holding bwa account kyogamba Mayiga yabadde ekizibu kya Buganda mu myaka 3 ku eja kabaka luno limwena Mutabi ku Namulondo. Oliriza embeera eri waasi ebadde nga badi kati eri waasi okitegeera embeera gye tunenya saagadde kudda mabega lwaki nti Mayiga abaddewo mu bavubuka mu bukulu embeera eno eriwo ey'okuba nti kaakati abataka baawukanye ku mugendo ate balaga nti Katikkiro ali bibye naye nga bonna bakolera omuntu omu tebali ku kabaka basaavinga Museveni eyajja obuzi ekyo kyennenya nti kale ensobi nyingi ffenna tukola ensobi naye waliwo kyetugaa nti aziri bannaye twaziwuliriza naye kino kyali badde kikola ki simanyi lwaki oyirawo omubiri nze sina mu bya Buganda amazima googerwe sina gwenjirawo mubiri sirina Katikkiro ensobi zakoze ettaka eribbiddwa ettaka ebintu ebibbiddwa mu Buganda sinawe mninza na kumuwuliriza kugamba nti muyirewo omubiri abataka abajjajja ab'obusolya okuva 1993 nga batunula ebintu ebikolebwa byonna n'emikolo egitaakolebwa era nabo mbanenya buli omu bangi abalina naffe abazzukulu tulina okwenenya bingi ebikoleddwa kuba muzzukulu nga tonnamutuukako ojja onenya ogenda ogabanya okunenyako omuzzukulu ali mu basemberayo ddala kuba nze mu mutima gwange ndabira ddala nosiza kutuula nengira nenjirawo ku Katikkiro Charles Peter Mayiga mubiri ekyo nkyogera ku kamera akiyiye nnyo kubanga abanenyezebwa bangi tuzze tukuba ttooki mu bintu ebyenjawulo ensobi zize zikolebwa okuva ku bamuteesa ow'oluberyeberye eyayita abazungu bizze bikolebwa naye waliwo gwe tugaa nti ku mulembe guno kino akikoze agenderedde ye Mayiga. Oyogera kiku kya president okugamba nti obulwadde bwa kabaka bino ebiriwo yetabimanyike yatalina information y'amaanyi eri awo gyayinza kubawa katujje katandikire ku ekyo ekitundu namusanyukidde nnyo ekyo president yakoze katujje nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba ngomu luyita social political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Kale abakulu katumalirize programu eno ey'olwaleero. Muganda we Mutebi ekya President Museveni kugamba nti sirina information emala mawulire gamala gakwatagana ku by'e Namibia ne kabaka yabyejjeemu kitegeeza ki gy'oli? Museveni yabaze bulungi ebyobufuzi nti bwe wabeerawo ekibi olaga nti siriiyo, so bwe wabeerawo obuwanguzi obw'okuregistalingibwa nga omu ku babaddewo weeyoleka. Kati wano yazanye bulungi okulaga nti sibimanyi ninze bataka bambuulire kubanga akulaze ekituufu tebimukwata nako kubanga tavunaanyizibwa ku kabaka. Tavunaanyizibwa tali mulayini kuvunaanyizibwa ku kabaka butereevu bwatyo. Asobola ovunaanyizibwa ng'omukulembeze w'eggwanga mwali nga mukwano gwe nga kuba ye mukwano gwa Mutebi nga ye. Naye ate essaawa zino waliwo ab'enkizo kye nakugambye nti waliwo paati ng'ezannyibwa buwangwa tezannyibwa administration yamwanyi terimba yakukutola ddiiru kuzimba masengere oyo asigale mu masengere abawo paati nga yabuwangwa n'ennono. So President Museveni ekyo yayise kyeyabadde alina okukola yakoze bulungi, tamanyi tateekeddwa kumanya. Abulinaga anze ebyo sibimanyiiko sibitegeera sina bwina amanya
ate kati alaba essaawa zino teyeetaaga nnyo kabaka alina ekirindi kye yamuwagulako edda ekinene yamuwagulako ekiwago ky'abajjajjaffe abataka yabalina kubanga bali naye mu buguzi bw'akawumbi ke yabawaddeko ebibiri balina okukanunula ennyo balina okuddamu ffe tukakkane okwekalakasa ku gwe basobole obbawa olunaana luli bali mu ddiiru n'abataka kati ate kabaka oba okyamwagazaaki olina bano ekiwaggwa kitutte olina Katikkiro ali wano kuva dda ate Katikkiro akugamba nti bano beetuminkiriza ne bansooka njagala tukimire wamu kyokka bo bagabwa akima tatuwa naffe katugende omukulu atuwe kyatuwa kati bafunye ekyabwe ne Katikkiro ayomba lwakuba nti ddiiru kitegeeza Katikkiro n'abataka bombi basaavinga omuntu wamu Museveni ye maaso mooji waabwe kaakati ate talina kyayagaza oli owaffe kubanga alina abajjajjaffe abataka alina bannabbosa bonna alina Katikkiro automatically abaera alina n'Abagereka oli bamuleka bwomu so Ssaabasajja Kabaka ali ku kazinga kake ali mu bbanga kye tutagenda kukkiriza kubanga bano bonna ne bavaawo Buganda busigalawo Mayiga avaawo Buganda ne busigalawo bajjajjaffe abataka b'obusolya bavaawo kye nagambye nti bwe baba batendewaliddwa basigaze ebifundikwa by'abakitaabwe bazeeyo ekifundikwa ky'obujjajja ebirala bye mmanyi kugira oba bye mpulira ku ttaka eryo ebyabadde mu State House President Museveni yagambye nti kuba ekyebyapa omukulu yabagambye nti kiki nkutegeeza nti Katikkiro yateekawo muziziko ogw'okulaba nga bano tebakyusa byapa bino kudda mu mannya ga Bataka Trust tebagundira abataka yakubya Judith Nabakooba ng'era kye baali babaze nti Judith Nabakooba engeri gy'avuganya mu Mityana ne Joyce Baagala mu kaluukano ng'obadde ojja kwesanga Katikkiro Mayiga ajja kuteekawo nnyo egguni ey'omuzinzi okulaba nga Baagala tadda nga Baagala tadda era bamukubye edda tajja kudda yes nga Joyce nga gundi ono nabbosani Nabakooba Nalule akomawo ng'akomawo kaakati President Museveni nti yakutte essimu no yabadde mu State House agaŋŋambibwa actually embuyagembwe waliwo akawala kano akagira akalemesa na biki ng'agamba Nabakooba ekyebyapa naga nti ye sente zonna zonna ez'okukola ku byapa biki agenda kolaki kuyisasula naye nga te President Museveni gwe mmanyi okumanya ne divide and rule n'ebyobukulembeze wano n'obwebufuzi ebya Uganda byakusirwaza na kubuzaabuza tosanga nti President Museveni awa abataka ettaka Katikkiro n'alemesa through Judith Nabakooba nga president yes Museveni gwe mmanyi abazannya bw'ati kati abataka era nga bakomekereza baddayo gy'ali mbw ate sanyika kati ekyebyapa olwabuga ate kitya nonono nja kukola ku sente nabi kikugamba kiki kyogedde ekyettaka mujja kubeera bwe muloza mwine ettaka naye nga ki ate ne bwali bawa nti bakozese nga bwe baagala olwedde asigala asiko alinze kubanga lubeerera kijja kubaawo ti Pulezidenti Gondi ye yagula ettaka lino naye nga ddala abataka lwaki Museveni yawa abataka ettaka ekyo kyokka kyebuuzibwa tolaba nti obunafu bwaffe bunene bungi bali abaasooka bonna Pulezidenti kye yabawa ettaka be baali abataka omutaka kitegeeza kuba nti muntu wa mugondiivu alina n'ettaka yes kati wano atusinze atuzanyirako bw'atuzanyisa mu byobufuzi bino ate nga partisan politics talina kwekulubeeseza mu Mengo ye yavaako kalunsambulira oba kanaaluzaala eyaliwo mu myaka egyayita Kabaka Muteesa II. Saabataka bagenda kubazanyisa ebyobufuzi mu kalulu wano wetulaga babazanyisa ddiro eyo yali nkadde yali akalulu kali akagwa 21 kati ku luno akoze ekintu ekiri open nti kirabwa n'omuntu ndooza omuzibe kyalaba kuba waliwo ebintu ebizibu nga n'omuzibaga kino nkiraba abazanyisizza naye abaguze layisi layisi nnyo nkugambye ne bwe twesitula ffembi tudda n'ebina waakiri nze naawe nga mulina ddiru ku lupapula mulina ekintu kyemuluse kyabatuma kinene
bakusaba esaddaaka nnene ya mwana naye mbw ate bagenda kugobera ku poloti ya 5/5 gyo eggwe tolaba nti otoba na bwongo bakusaba poloti gyo omusango gwoliko gwa poloti ya 5/5 mukayana ne neiba omusawo agambye nsaddaakira omwana oyo wangule obeera tolina bulungi obeera tolina magezi abakulu tujja kukomawo ne programu endala mu maaso atakumira mpeera batukumire tukwatagane mu programu eddako n'ebirala bingi bye tujja obbaleetera akuume Uganda eyenkya